naye partner okucheatingako, it is either because they are very very big typical cheaters oba you created the situation for them. When you success ebintu by'okukwanibwa mwenga abakyala omusajja aku approaching ogusooka n'otamuwa budde n'aku approaching ogwokubiri n'omuwe namba y'essimu n'akukubira ogusooka n'omugamba ndi busy nja kukubira n'akubira emirundi nga 8 paka w'omuwa obudde. Oba okitegera kye nkugamba, the more time you spend, the more time you give to this person, kikuleetera okubanga kwegamba kikufuula weaker to draw you to this person. Sibwe kiri? The more time you spend around somebody is the more you get kwegamba trapped into them. Sibwe kiri? Mwenga abakyala kitandika na kuwa musajja budde. Sibwe kiri? Yes sir. Nsaba tukkiriziganya. Kitandika na kuwa musajja budde. Omukazi wenna ebiseera ebisinga omusajja anaakunafuya oba anaakusuula mulabu ye musajja yakuwa obudde. Sibwe kiri? Ya kubira kasibo n'akugamba Evelyn Michael oli ludda wanjagala kupiikinga njagala kukola ntya kati njagala creating a scenario. Gwe olesa omukozi mu nnyumba yo oli mukazi kikaaki ekisookera ddala oyinza okukola ekika ky'omukyala adinayinga bawo kaliba. Okisegera kye kugamba gye bali abakyala bakola bwe bati abaami baabo ng'amugamba nti nze munange nze mbyetaaga nakava mu gundi zange wali wokka mba mpulira nga wembyetaaga wokka oba nga nzigendamu wembyetaaga wokka. Omusajja amuteeka ku timetable. Jjukira ebyo byakuleeta omusajja amuteeka ku timetable. Nkuwulira amazima ensonga ezimu lwaki oli mu bufumbo obwo just to make Kalipa official. Oba okitegera kye kugamba kati odidde bbaawo omudinayinga Kalipa omuwadde omukyala amuwakeyo okulungi waleeta ekikozi ekisheeshe ojja kutuyamba omuntu kyagireko yali okukabereza ku TV. Wanje hello